Alright, people power. Our power. Abantu bena kupa. Mwanyala nabi. Mwanyala mwebale nnyo kutwanyiriza. Kati kambabulire kabantu bena kupa. Kambabulire ko story eno. Muwulira. Bulijjo poliisi n'amagye bagalawo enguudo za korasi. Tebagala tuyite ku main road. Ne tubagamba ize. Bwe muba temwagala tuyite ku main road. Tuyite mu kyalo, tuyite ku luguudo olubi, tulabe enguudo mbi, so that when tunafuuka president next year tuzikole. Era bwe tuyita mu nguudo embi, ne tulaba amalwaliro mabi, ne tulaba amasomero mabi, ne tulaba obwavu, ne mbagamba no problem. Next year nga maze okufuuka president, ngenda kolagana amalwaliro gonna ne gana amasomero byonna bibeere nga biri tayali. Ekirala bamanyi nti abantu beno baavu nnyo so tebaagala twogere nabo tubalage ekituufu. Naye kaakati naffe twabagambye nedda twagala kuyita ku luguudo lubi, tulabe obwavu buluma abantu b'ennakupa, tulabe embeera gye balimu. Bannange nnyina obudde butono naye kambabuulire, yenze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine original. Mu 2021 Manondo kubeera president wakuba kalulu kamwe bakabba. Nkomyewo this time okubagamba we cannot give up. Luli baali bakozesa covid okulemesa abantu okulonda n'okuba obululu, kati tewali covid. Kati tuli ku alaali. Tambudde Uganda yonna, tambudde all of Eastern Uganda era tukyali mu Eastern Uganda. Ndaba embeera y'amakubo, embeera y'enguudo temuyitamu, ate nga wano wagagga. Ndaba obwavu, ndaba amasomero mabi. Ssaawa zino baana bamwe tebali ku ssomero, abaana ba primary tebali ku ssomero kubanga Museveni agaana okusasula abasomesa. Ndi wano okubategeeza nti wenafuuka president next year abasomesa bonna oba wa arts oba wa sciences agenda kusasulwa bulungi and on time. Ndi wano okubagamba mu abaana abasoma, you are not studying for free. You're not studying and you're not looking at an empty future. The future belongs to you, my brothers and sisters. The future belongs to you. You are not going to study and fail to get a job. You are not going to study only to go and work as Kadama and security officer. You can have a bright future where you can be a doctor, an engineer, and employed by government. We are going to deploy, we are going to employ doctors. Time is 16. All these health centers are going to have doctors and nurses. They are going to have medicines. Gana malwaliro gagenda kubeera n'abasawo nga gayina eddagala nga masanyalaze gabeerako every time nga mulimu zisikani nga mulimu x-ray nga basobola n'okulongoosa abakazi. Bino tusobola obikola era tugenda kubikola. Njagala okubabuulira muli mu kulaba ku luguudo lw'enfuufu for the last time. You are seeing bad roads for the last time. Kubanga sente weziri mu Uganda batumbako 10 trillion every year, 50 trillion every 5 years. That money is enough to tarmac all the roads in Uganda. We are going to do that. Sebanange bwe mutuwa obwesige temulonda just mukwano gwammwe wabula mugenda kulonda Munnayuganda ayagala ensi. You are going to vote for a young Ugandan that looks at the future, a future that we can share together.